ati waliwo eno simanyi how biki bino byennyini eno page gwe genda ogiyiteemu ogende ku career advice ogende ku job feeds ogenda kulaba oba okitegedde. Mujjebaleko mwena gye muwangalira kansubire muli bulungi. Ngenda kubanga mbaleetera emirimu gino egya Australia buli kaseera wembanga ngifunye scholarships nga nzifunye nga mbateerayo. Watching a video until the end. To be honest, tojja kuregulatinga. Abantu nabadde nabagambye nti lwaki tebakuddamu olw'ensonga CV okoze bubi ate n'ekyokubiri si buli mulimu nti baagala omuntu owabweru. Nedda. Sooka osome ku mulimu then tugende. Guno omulimu gwa Australia mawulidde omwami nga bagamba Australia nsi nnungi ate tugenda kwongera okugigira kubanga ya luzungu oba okitegeera. Abaddugavu si bangi kyova olaba njagadde mugyetanire ennyo okusinga Europe. So, njagala tugende nze obutabalwisa. Genda ku gogoyo lwakubanga obugambo butono. Okay, kandabe wano. I don't know why the words are small. Okay. Ate njize nnyo. Anyway, kyogenda okunkolera genda ku gundiyo owandiikemu link njitaddawo mu bio. Owandiikemu ekigambo ekiri link njitaddawo ekigambo kiri kale kiri ATLAM group nga wookiraba ATLAM group eno company eri mu Australia era eyagala nnyo abakozi ate wano waliwo entrepreneur internship ngo kangeze oyagala gamba nti ngenda kusoma ekintu bwekiti then male nkifuuki nga togenze ku university. So that's why okola ki eno gundi yeyo omuntu gwe wennyini agala naawe okugira nga akoma mu senior 6 oba mu senior 4 maybe osobola contactingako ng'okoze CV obulungi n'obalaga nti oyagala kukola ki kubeera nga ogira nga wengenda okulaga kati wane eno waliwo pana esimanyi oba birabika bulungi oba nze atalaba bulungi oba amaaso nze gwe gafudde. So ogenda kujja ku page efaanana bwetu lwabanga ebigambo bitini oba okitegeera. Wano waliwo ba technicians biki wane eno nga bakulaga nti ba technicians bakusomesa okubeera nga osobola ofuuka technician bwe bityo. Kati osobola okugezaako n'olaba baagala muntu wa outside oba olaba ndowooza emirimu posted 8 hours ago, posted biki, posted 9 hours ago, ebintu gundi kweziri oba okitegeera. Gwe kennyini oyinza okugamba nti njagala gundi ki, njagala kukola traineeship ki oba njagala oba bakyogera bata wano mu Germany tukiyita house building naye kati awo simanyi e Uganda bakiyitanga omwana wanaagenda mu technical omwana n'amaliriza senior 4 n'ogulwa ssente ezimwongerayo n'omutwala nayiga ebintu by'omukono. So bye bintu ebiringa bwe biti nti weeyongerayo kono okola ki n'osoma. Kati katugambe workshop technique osobola nayo okugigira emirimu gino mingi sigenda kubeera nga nkola ki nga mmalayo nti guno katugenda kola tuti how are we going to apply jangu wane eno kati njire mulimu kino by the way trainee driver kati jangu kangeze guno mulimu bwe gutunuulire bagaba sente meka 1500 biki ebyo. Kati you want to play a part time in making biki gwe kennyini somako gwe somereko twala obudde bwo. By the way ebiseera ebisinga internet eno tetutera gizanyisa naye ebiseera ebisinga ebintu byonna bye twagala bijja osobola bifuna ku internet. Eno internet gifuule mukwano gwo okusinga okulaba mu kifo ky'okulaba ebyekisiro osobola olaba ebintu bino bwe biti trust me n'otambula. Ate ne kuno eno kuliko emirimu egiri egy'abantu mbusimanyi abatali unskilled nobeera nga osobola okukola ki osobola okubeera nga okikuba bwekola ebintu byo ne bakugamba wano if you are a current Sweden train or biki please apply through the internet guide or drive process
biki gwe kenyini bisomeeko. Kati gwe kenyini ogenda kulaba sooka osomeko ekintu olaba kwagala okwapulayinga ng'oapulayinga oba olaba tooyite ng'okita ng'ojja wano eno oba ogize ng'ogamba apply. Bw'ojja ng'ogamba apply bigenda kweroolinga byeroolinge paka ojje awantu awafaanagana bwe wati. Oba okitegedde ojje wano eno osome kw'ogwo omulimu gw'okola ki gw'oyagala ogwagala oba bano obugambo nga butono badde ku luno mbadde siraba nti ate butono nnyo oba okitegeera oba okitegedde kati wano eno bayinza okugamba nti bw'oba oyagala do you want to experience a day in life, click here no clickinga oba okitegeera kati ne wabeerawo kati ojja wano olabanga kati gundi egize bannange okay ng'ojja wano ng'ogamba apply oba okitegedde making sure nti osoma ku mulimu making sure nti you go through it ng'ojja wano eno ng'ogamba apply oba you begin the application oba kola ki bwe bityo ng'ojja ebiseera ebimu abaana abamu bacreatinga ne alerts n'obeera ng'osobola okola ki ocreatinga alert kati wano eno jangu wano tekemu email address yo tekemu password ogamba I'm not a robot ogire oba wobanga tona registering ojje wano gambe create an account you create with them an account ng'ojja wano n'onyiga create an account kubanga wano eno tosobola kugirawo nga tokoze eki nga toyinaayo gundi create an account nga bino bw'obiraba omala ogambe okay I am not a robot then weeyongereyo otandika okubeera ng'ojjuzaamu ebintu byo kambalage n'awantu awalala w'osobola okugirawo immediately directly ogenderawo ku application ng'ojjuzaamu ebintu byo naye eno gye nsoose okubalagako yo nga yo tekola ki application ze zakusooka kukola ki kuyisa mu gundi ngo you have to create biki kambalageko ku gundi endala nga teyeetaaga kukola ki creatinga wano kati olaba nga guno omulimu bwe guti bw'ogulaba guno eno n'ojja n'oguklikingako ogulaba wano eno bwe guti bw'ojja n'oguklikingako internship oba mulimu bakugamba wano eno weesomera ebintu bino kubanga sigenda bikusomera wenna nasimanyi kyewasoma gwanda simanyi kiki ky'osobola kukola kati bw'ojja wano eno wansi ng'omaze okulaba nti yes ogwo mulimu ngwagala and I qualify kubanga obuzibu nti bw'obanga toqualify ng'ogenda kuggwaamu amaanyi ng'osindika tebakuddamu ng'osindika tebakuddamu kubanga bamanyi abantu bayala so ojja kujja wano ogambe apply ojja wano ogambe apply wano eno kiggwera wano like kyo kyanguwa tekiringa ate kiri ojja kujja lwabanga obugambo butono nnyo naye gwe kennyini andaba ku laptop yo osobola okyekolerako obugambo ne buba nga si buki nga si butono nnyo jangu wano ogambe apply ojja n'ogamba apply ogenda kulaba bagenda kugamba teekamu amannya go teekamu email yo teekako resume yo teekako cover letter kyekiri kye nkugamba nti wandiika bulungi cover letter yo okimanyi ebiseera ebisinga omuntu asobola okugira nga tebagala bantu bawabweru naye the way the person has written his or her cover letter ne CV yo munnaawe omuntu n'akola kinaakuwa so giteekemu amaanyi omuntu gwandaba kati nga wano bakugamba Australia no permanent bikoze bitya ng'ogamba no ng'ojja waneno ng'ojjuzaamu ebintu biki ng'ogamba gwe kennyini jjuzaamu ebintu bino eno omalirize omale okubijjuzaamu kubanga wenna abijjuzaamu naawe vidiyo egenda kubeera long ate temujja giraba so ngenda sagala kugira nnyo then womaliriza ogambe okay apply gwe kennyini gira I have right to work in Australia osobola takinga I agree biki yes ng'okola apply then byonna bikole ki bijjuzeemu mpola such that okola ki ekintu kitambula nkiddamu bannange w'obeera nga omulimu sooka ogusomeko emirimu mingi tojja gimalayo naye emirimu gino eno bwe gibeerera emirungi nti bw'obeera ng'ogusomyeko kigenda kuyamba nnyo gw'omuntu andaba emirimu gino okukola ki okugigira waliwo emirimu egimu ejja kambalageko waneeno katoneera kati waliwo waneeno simanyi how biki bino byennyini eno page gwe genda ogiyiteemu ogende ku career advice ogende ku job feeds ogenda kulaba oba okitegedde olabe emirimu gwe kennyini bino ebintu nze nnyinza oba nga sibikumaliddeyo naye gwe kennyini eno gendamu oteekemu ATLAM group nga link ewogiraba okiteekemu okikube oba okitegeera ojje ogambe nti kati kyeki
clean scheme biki mining jobs ojjo zikwatemu ojjo zisomeko oba kitegedde bigenda kuleetera wano ezo ezagundi jangu ogisomeko oba kitegedde so wano sigenda kusukkawo kubanga emirimu gyo mingi ebintu bingi nnyo ebyokulaba wano sigenda kusukkawo era ngenda kubaagaliza olunaku olulungi ne wiiki okubabeerera entangaavu mukama bankumire mwena abagenda okusharinga vidiyo yange abagenda okugirayikinga mukama abampeera omukisa abampeera kyemusinga okwagala n'abateeka ebintu into consideration abaana batambula that is the truth they are moving they are going they are doing well nze kyekintu ekisinga okunsanyusa the moment you make it mu mutima gwange nsanyuka ne ngamba yes nina ettaffaali abantu abamu bambuuza lwaki mbawa gino emirimu njibawa because nange simanyi that is the truth nange simanyi nekanga bwekanze nga nziraawo nga nnoonyereza nga nange njagala okikola nenkibawa so I don't know whether it is God making me to do these things so kyobola banjagala nnyo nga sinaba nange kugira kubikoowa grabbing at this time gye nkikuwa ojja kikuba I love you may God bless you